Bale nnyo okutwegattako wano Arua naye nga embeera eriwo oyinza okugamba tesanyusa era ng'oluvannyuma lw'akavuvungano akabaddewo wakati wa poliisi n'abawagizi ba Kasiyano Wadri wamu n'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wabaddewo amasasi agakubiddwa era nga emmotoka eno gy'olaba eya Tundura etera nnyo okukozesebwa omukulu Bobi Wine naye nga mulimu omuntu munda ku mutto guno ogwa co-driver era nga kigambibwa okuba nti ono akubiddwa essasi era nga tetumanyi oba akyali mulamu oba ng'avudde mu bulamu obw'ensi eno naye nga wansi woolaba gwe musaayi oguva munda mu mmotoka era nga abapoliisi n'abamagye bakati basazeeko ekitundu kino ddala woteeri emanyiddwa nga eya Pacific era nga kisuubirwa okuba nti bano bagezaako okunoonya abamu ku bakulembeze omuli Bobi Wine omuli omubaka wa Mityana Francis Zaake oba oliawo ne candidate Kasiyano Wadri ababadde mu convoy eno oba mu olwaleero eno naye nga kinjala okutegeeza nti kati poliisi yeegatiddwako ab'amagye okulaba nga bagezaako okulaba nga embeera yonna bagiza mu nteeko era nga mu kiseera kino waliwo abantu abafulumizibwa omu ku omu nga bagezaako okutwalibwa naye nga gye babatwala eyinza okuba temanyiddwa nga olaba bano ebitongole ebikuuma ddembe era nga kati ye omubaka wa Mityana